Paasita Musisi akabenje yakafunidde kaggale kakirye wakiso oluvannyuma lw'okugwa n'akosebwa okugulu kwa ddyo nga mu kiseera kino ajjanjabibwa mukyala we Olivia Namakula mu ddwaliro Nakasero. Okugulu kwa ddyo okwafunye obuvune kwe kugulu okwakosebwa lwaga kabenje gye buvuddeko. Kati banzigyeko test za COVID tebasobola kuntwala mu theatre results nga tezennadda, so kati nayo challenge eri awo. So results za COVID zitwala like 6 to 8 hours oba to 10 hours. Kyemaanyi bulijjo mutwe tutambudde mu bifo bingi bitutuuse mu ngenda tuyamba bannaffe nga ye mutwe akati olwaleero ate yali ku ndiri kitegeeza ki ekyo gye tuli nti leero lwange leero lwa mulala nolwekyo bwetukwatira awamu ngeri ekigendererwa kyaffe nti nannyini mufu yakwata awamu. Paasita Musisi enkya lwasuubirwa okugenda okulongosebwa okugulu.